bw'oba tofaayo ku bukulembeze bwa ggwanga lyo nga tebikwatako, nga tofaayo ngeri gy'okulemberwamu, nga tofaayo oba waliwo amadwaliro oba tewali, nga tofaayo misolo gy'osasula tegikola, then oli mugwagwa. Thank you very much, Dr. Kizza Besigye. Mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffena, era gwe bw'otunuulira ensi onoosirikireyo oliddemu ensi olukwe, n'abo abakulwanirako gwe n'osirikira gy'oli obeera obasaddaase. Ono omusajja tumutabuti naye nga twakuŋŋanye. Ebyo bigambo bye tubadde nga tuyimba. Yes, mikwano gyange yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza, tegeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayingo gano aga UG Updates TV. Omukulembeze waffe mumuwulidde. Ebyo byali bigambo bye, ngenda mbizza mbakomezaawo ebigambo ebyo, manyi waliwo ebigambo ebitaggwako nga tulina okutambula nabyo paka ate bwe tugenda nti tugenda mu sizoni ya kalulu, biba birina okubatuulamu bibabeeremu mubijjukirenga. Birabika ng'ebigambo ebitakola makulu nnyo gye muli, naddala aba NRA n'aba parties endala. Nze sifuddeeyo oba oli wa pate ki oli wa pate ki, naye message kasiteebeera ng'ekwatako naawe olina osobola otuula mu kisenge n'obirowoozaamu konoga naye mwana akubye poyinti. Kubanga kati sooka olabe, mazima ddala ebyo ebigambo byayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku President Museveni wakuza independence, naye ng'alinga abagamba ddala temufaayo, tugenda maaso n'okujaguza independence, ddala tuli independenti, mulaba twafunye obwetwaze, sente eziri mu kutotomoka wali eri mwe mulowooza zandibadde zigenda mu mikolo egitaliimu nsa, olw'okubanga tulina okukuza independence ne mazima ddala ng'obwetwaze tebuliiwo. Bintu bingi bye mutafaako. Abagambye gwoba ng'oli ayo ng'olaba ebintu by'eggwanga tebikwata kebigenda mu maaso mu ggwanga, abaana abattibwa, abaana bawambibwa, ensi teri mu masomero, amalwaliro ga gavumenti tegakyaliwo, amadagala tegakyalimu, gwe ebyo byonna binawo oba tobiraba, ki ky'osobola okulaba? Ebintu ebyandibadde bikwata kubanga nkuwa example, n'oba oli eyo ng'ogenda kusetolinga wantu, ogenda kupangisa oba ozimbye, n'oba ogenda okugula ettaka, muyinza oba temukyekkaanyaako owantu w'ogenda okuzimba. Bye bino ebintu ebisooka okummanga priorities kwegamba ezikupushinga okubanga osasula w'ogenda okugula oba w'ogenda okupangisa. Osooka n'olaba ettaka, ekitundu ky'ogendamu. Ekisookera ddala mulimu eddwaliro, ye maama ebaamu, mulimu eddagala, saaviisi yaabwe eri etya? Ekyo kimu. Kyokubiri, waliwo amasomero, gwe byenjigiriza biri bitya? Kubanga ogenda kuzaala osuubira okusomesa abaana. Kugamba ebintu ng'ebyo. Ensonga endala, saaviisi mu town center ziri zitya? Ebyetaagisa mwebiri, resources mweziri, amazzi mwegali, amasannyalaze mwegali. Abantu abasinga mbalaba mulagajjalira ensonga ezo, notuuka ekiseera ogenze n'omukazi ali lubuto tewategeera nakutuba ekitundu ky'ogenzemu kirimu eddwaliro oba teririimu, n'osooka otindiga mayiro ne mayiro ate ng'omukazi ali lubuto. Ensonga ezo bannange mubeere nga muzitunuulira nga muzekkaanya. Nookera n'ozaala omwana n'atindiga eggendo ku makya mayiro mmeka, essomero lyesudde ebbanga, ebyo byonna tewakola ki? Naye nga buli town center yonna yandisaanidde okubeeramu essomero lya gavumenti. Ebintu bino simanyi oba mubiraba. Byeyo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde abagamba nti no gwe obeera mu ggwanga atasobola kubanga olaba ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Si kuba nti abeera abavuma, naye kubeera nga abazuukusa musobole okuba nga mulengera. Gw'obeera eyo mu gavumenti yo ne mukama wammwe temusobola kulaba nsonga zigenda mu maaso.
nti eggwanga linnyikidde okubanga liri mu kuyaayaana olw'obwetaavu. Naye temulaba nti nno wasaanidde okubeerawo enkyukakyuka mu sisitiimu yaffe? Gwe atalaba ekyo ddala kituufu obeera mugwagwa, nga Robert Kyagulanyi Ssentamu waagambye. Kubanga zino ensonga ezimu ze tulina okutunuulira, ze tulina okuteekako essira. Tewali nsonga lwaki twandibadde tukuza independence go ge mazima, kubanga tetunnatuuka kufuna bwetwaze. Tetunnatuuka kufuna bwetwaze. Tunuulira ebyenjigiriza byaffe, tunuulira amalwaliro gaffe. N'agaliwo amatono tegakyalina saaviisi, tegakya providinga saaviisi yaago emala. Kati mwe mulowooza omuntu akola atya? Wavaayo n'ayogerako mugamba ayeekera gavumenti. So tugezaako okutereeza ggwanga lyaffe nga tuteekerateekera ebiseera by'abaana baffe n'abazzukulu maaso. Ekyo kintu ekyo mukitegeere. So obeera eyo ng'olina mukama wo gw'owagira, banange mweddeko. Eggwanga lyawaba dda. Mukwano gwange, obadde muwuliriza mulungi, webale kwekumira ku mayengo gano. Kusaba ojje mu comment section okomentinge, oteekewo ebirowoozo byo. Teekawo ekirowoozo kyo otangaaze ku bannayuganda, obalage ekituufu, obalage amazima ge basaanidde okugoberera. Ng'otandika kuba ng'osubscribinga, kubiriza muganda agenda maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga, subscribinga. Nkimanyi abasinga mumpitako buyise mwagala subscribinga, naye ensonga eyinza okuba tekola amakulu nnyo gy'oli, naye nze kikola amakulu gye ndi kasita obeera ng'onsubscribinzeeko. Era kubiriza nti onooba tokoze bubi, onooba ng'osubscribinze. Abasubscribinze mbeebaza nnyo, mwebale baganda bange. Tugenda kuba tukomawo, tovaako.